oyo mutuukirivu wa Katonda. Essomo erisooka erisoma mu kitabo ekyokubiri kya Bassekabaka omutwe ogw'omuna ennyiriri okuva ku 8 okutuuka ku 11 n'okuva ku 14 okutuuka ku 16. Olwali olwo Erisa n'ayita Osunamu, omukazi omumanyifu ennyo, n'amukwatiriza amalombo y'emmere kuba yageranga okuyitayo n'akyamemu omukazi oyo n'alyayo mu mmere. Omukazi n'agamba nti ndaba ng'ono atera okuyita wano ewaffe musajja wa Katonda mutuukirivu. Gira tumuteekereteekere akasenge waggulu, tumuteeremu akatanda, emmeeza n'akatebe n'akatawaaza. Lw'anaabangazze ng'abeera omwo. Lwali lumu n'atuuka n'adda mu kasenge ako ak'engulu n'awummula. N'agamba omuweereza we Giyeezi nti ayagala ki kye bamukolera. Giyeezi n'agamba nti totegana nakubuuza, ndaba talina mwana ate nga ne bba akuze. N'amulagira amuyite. Omukazi bwe baamuyita n'ajja n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti ku mwaka ogujja ku ssaawa ng'eyo ng'obadde okyali mulamu oliba oli luto lwa mwana mulenzi. Eri Mukama y'alenda. Yakwegulira ne Zabbuli ekinaana kidibwamu omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna, mu mazadde n'amazadde ndirangirira n'akamwa kange nti yeesigibwa. Anti wagamba nti omukwano gwateekebwawo emirembe n'emirembe, mu ggulu mwe wanyweza obwesigeemu. Yeesiimye eggwanga erimanyi okusagamuliza Ayi Mukama, batambulira mu kitangaala ky'amaaso go. Erinnya lyo balisanyukira nnyo bulijjo, obutuufu bwo bubeereriza. Anti ggwe kwakayakana obuyinza bwabwe, olw'okubeera ggwe amaanyi gaffe gayituuka. Anti Omukama erinnya ngabo yaffe era kabaka waffe wa mutuukirivu wa Isirayiri. Ekidibwamu omwana w'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Reading. When we're baptized, we went into the tomb with Christ, so that we too might live new life. A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 6, verse 3 to 4 and 8 to 11. When we were baptized in Jesus Christ, we were baptized in his death. In other words, when we were baptized, we went into the tomb with him and joined him in death, so that as Christ was raised from the dead by the Father's glory, we too might live in new life. But we believe that having died with Christ, we shall return to life in
Christ, as we know, having been raised from the dead, will never die again. Death has no power over him anymore. When he died once for all to sin. So his life now is life of God. And in that way, you too must consider yourselves to be dead to sin, but alive for God in Christ Jesus. This is the word of the Lord. Reverend,
kwaki yagetulia ebiseera ebyo kanokya bateekawo ya enzija z'abagadde ennaku abantu okujja ezimu okusanga tiwabanga bikomera tunababeera nabikomera wano namuzanyira wabakumi ekyekisaana kibasanga kikolaki ate abantu babeerako abagezi muzanyiramu wano okumanya kyebafuuke gena muzanyirake wabalagana okusanga bafuke okulya wakuzanyako kakube omwekyekisana ate abantu nabo babeerako abakumi ekyekisana wekikigamba bonna babayita kale kujye ngamuyakuta namuga ati ateeka bakiri bambise bakanyikira ekimama odde omatogo ennaku zino simanyi wakikyakobanayakamuzanyazanyawo bali yebujerebye ye nokulira kulya tekyako abantu balina kuzigoba era obanga nokulya magezanyisazanyisa kikaakako oyitako kakujoto nekati temuyirirwako katirimu ate abaana abagezi aba yategezeza okutebwa kyamisana yoyo bakuyitidde embeere nawo omuzanyirawo yamuyoogana yoli yakwati akulowooza okolyawo nabi ninokaayisa okukola okulukireka kubanga emmere yakuba aki tekyakyeyeera emmere kikulu emmere olwokubanga sinyangu sikyakusa kuwira nziryamuyi mu biseera ebyo n'abaisirayiri nabyo ekigambo mmere ekyaliga kya bbeeyi ng'era amere tebafulika ng'omuntu alina emmere kubanga n'ensi yakuyabeeraga omuntu alina emmere abawamaanyi tobulaba ku bayibuli eyawandiikibwa ku kalica y'abantu okuwaba bw'abayudaaya ekigambo kulya n'emmere ebikwata kulya byonna baga kijjulo ekigambo kulya ku bayibuli kiwandiikibwako nnyo okusinga okwogera ne ku ssaawa onoobikula bayibuli prayer and food. Food is more talked about than bread in the Bible. Banquet, kama yakumbire ekijjulo yenalo ekijjulo kubanga ewaabwe ekigambo okufuna kyakulya kyabeeraganio kitegeeza ki nti oyo okukuwa ekyokulya musere okukuwa kyokulya okukadde awo kyali kyabwakatonda nnyo to give someone food that will break for him or her. Amen. Amugemangeekugalirakusi ng'oli okubanga kyakuwadde okuwa omuntu omunaku emmere kyali kyabadini nnyo kyali kyabwakatonda nnyo kyali kyabwakulyo nnyo okusinga okusanyusaa nange emmere yabeeranga sikaasi obulabeekwawo okubayibuli okulya awo tusobola okumanya lwaki Yesu akozesa ebigambo ebyo lwaki emisolo esooka betuwulire omusajja Erisa ali ku mulimu gwa Katonda atambuza ekigambo kya Katonda emmere alambula abalwadde alambula kinaku olwokubanga yali eyingidde mulimu ogwo yalinanga okulya kati bwe yayitanga waaliwo famire eno eyogerwako kubandi baali bagagga kubanga baali balimi ewafama ebulaaya emwezesi abalimi babeera bagagga nnyo ewaffe abalimi bababaawo nziri ezi abalimi babeera bagagga era bwegenda n'abagezesi n'owulira abaga farmers market musobola okugenda mu supermarket abaga wali wakufamu
biba bya bbeeyi abalimi balina akasente watu wasiko famire yayita nkagga kubanga yali abalimi naye mubeera yobiri obugagga bwebalina nga tebalina mwana abantu balaba bakwiza okubeegomba nti bamalayo ne beweegomba nabo balina bebeegomba okulyawo balina nakubakwegomba mukama buli omwalina wamuteeka kati bantu balina ekintu kyonna naye ngaomwana neyanike naye kate bali bantu balungi ekitegeeza kyokubaako embeera kyoyitamu ekitegeeza kyolimu mu maaso ga Katonda omukama ayinza okuba ayina embeera lyakulisaamu naye nga oli bulungi alinda mulikatasuubula obulamu tuseeko ebyo byolina kati famire yali abantu balungi era erisa bweyayitanga aweta n'ababuuzaako ne bamuwa mmere n'alyamu n'agenda emirimu gye ebyokukola ebyobulanzi bwe yakomangawo n'ayitawo ne bamuwa obufuzi n'anywamu naye olumu omukyala agamba nti naye omusajja ono ye waffe mu kaseera ayitawo amuwa mmere ekina kyendabye nonya abakyala Katonda yabawa batusingako abantu ekirabo ekya intuition tukimanyi other sense tulina sense zezekasita esense ey'obuka knowledge intuition yesense eyo omuntu okubaako kyategeera nga si kyakutegeera omukyala kubeerawo natumira omwana oyo alabika ayinza okulwala simulamu naye omwana kakiyiika naawe omwana alikuzanya nebabe sikyekyo waitezajibabe ate omwana alikubiri omukyala balina sense osobola okumanya ekiri omwana ono tewajjendala kyonna kyonna naye era kyekuyyamu ekitali kituufu ate waitabakuleeteddeyo nako kalabidde naye kukyala yakiwulira ddala nga talina kyatebyamugaati enolege eyo okumanya ekintu kati kinabaawo obanga sikyakumanya omukyala ayita omwami avuga nti omusajja ono wetulabire enaku zinoka ajja nalya kamere nze kugiranga mwanjawulo lwange wabalala alabika musajja wa Katonda alabika musajja wa Katonda awo nno nze kyentutuge kikaka kyekituufu kyetugenda okukola ye omusajja ono muzimbire akaseere kubanga kubafe nadde abaakoyi muzimbire akaseere tenaye ekitanda teremu n'akameeza nabyonna byonna wati bwaba ejamude ekifo kyokuyokinaagera asooka awumulekamu kyentegedde ono ngeri gyali mulanzi yeetaaga okulabirira mu ngeri ey'enjawulo yeetaaga okubaako obuyambi bwaweebwa mulimu gwe gwakola munnange omusajja n'ekya bikubi era bwebakola ne baddira ne bamukolera akasente ate ne bamuteekerayo byonna kati omusajja evanjiri yaffe essomo lyaffe erisoose weritandikidde omusajja ono omulanzi musajja wa Katonda azze bamuwanirizanga bulijjo bakolanga
nakati omukyalo omukolere ki kubanga andabiridde famire endabiridde kiki kyebaagala omukozi nakati weewunya boolamuba mu myaka gyabwe omwana mujju yabula wadde sente bazirina omwana mujju yabula wadde ekisajje balina kingi omwana mujju yabula wadde ngaekyalo kyonna kibamanyi nti bantu balungi agange mukukira okukyala ebiseera ebisinga mu bayibuli tubadde nga tulaba nga abantu ababuliddwako abaana katonda basindikira bamalayika wikireno okuzanikukaaga tulabayibulayo bakusindikira bamalayika zabaali basinzemu nebajja mubiri yabage nebalangirira nabalala bangi tuze tulaba malayika womukama ayogerako nabo babasanze babasanzewa enyaffe bijja nayo malayika yajja nalangira kugenda kuzaala omwana ku mulundi guno kyawukanyemu omusajja erisha omukyala bajja namugamba nti omwana okujja obudde bwebuti ndigenda okuddamu okuyita wano kubanga omukama alabi kyofaayo oli muntu mulungi werebaawo naye ate bundabiridde mulinyamyeko bulemu bwange obulanzi nange bakusaako ekirabo ekikaekatonda ogenda kufuna omwana obudde bwebuti omwana okujja katonda asindikidde abantu bano muntu munaawe okubatuusaako amawulire ag'essanyu kyobudde bwebuti omwaka guno nga guggweddeko waliwo ekyenjawulo kyekulabulamu mukama yeyambise abantu betubeera ku bulido atutuuseeko amawulire agaffe waliwo omuntu alina amawulire gode badde okuyisa mukawa amaaso naye nga katonda gwalina okuyisa okubakawa katonda kuyisiza muleki budde bwebutumako okujja ekituleese wano kubanga omukama tumwagala tumwesibako ebbanga lyonna emirimu gya kereziya tukikola abakulembeze tubawuliriza ebigambo byatulidde mu ssomero erisooka bituukirire ku buli kinoomu atudde wano olunaku obudde bwebuti enkyalo bwebwekitukamulamu obudde bwebuti omwaka okujja wabeewayo okusiba omulamu obudde bwebuti kubanga amawulire gantuuse mukama aleeta amawulire gabatuusaako olwaleero
sera kama mwaka mpya, mwezi mpya, mwaka mpya, wakula vyo wale wachasua kama tukipira bantu sala za okwesiga kubaina ebikuwe ibyo bayita bandi agatya kubira ekigambo amakata ekigaawulira kikyusizza obulamu bwabwe mwana afunise omulimu gufunise mwami afunise omukyala afunise amaka gateredde n'ebirala bingi bimanya sente zitalise mwaka ogwo ogulangirire buli mulamu bwabwe mutwali wano mwezi ogwo ogulangirire buli mutwali wano mwaka ogwo ogulangirire buli mutwali wano bakyusibwe tukyusibwe tuweebwe tufune naye ate tuyambe kwegatta ku mulimu gw'obulanzi kubanga era wabiriza olwo oweebwabo abenyigidde mulimu gw'obulanzi oluganda yeyegatta ku mulimu gw'obulanzi ne bwayamba kuyamba obulanzi embeera eyo yagifuna tuyigirize nafe okwega abaana obulanzi mu mbeera zonna tusobola okugabana ku mbeera yegabirwa abalamu ekigambo kyo tukikusaba katika mu kristo mukama waffe awagala emirembe n'emirembe amiina. Come on,
gwe omukama bwatyo obutuukirivu katonda omuyinza bwekantusema okwebaza kulijona mu bantu nga tuyita mu yesu kristo omwana wo gweoyagala kigambo okumakolera yonna watumira abaobulokozi omuluzi yagwa okubamba obutuukirivu obeerere n'amuzaala olw'okutuukiriza ku kiragano okufunira abantu abatuufu yalega emikono ng'abonaabona amalembe okubayira n'okuzuukira kyetuba tulina banyamalayika n'abatuukirivu okutenda ekitiibwa ky'okutamala tuzamba nti Señor,
God is good. And all the time. Amor kata mendengar satu relasi mukama asu sama lejaman dan dari sebuah
One of them, of course, at the end of the freedom, every day, there
will be mass. The program starts at 3 and ends at 7. We shall start with praise and worship. There will be deliverance prayers, healing and deliverance prayers, and come and run big numbers. You have friends, you have relatives, you have people around you. Please welcome them to come and join us. This program is a program for the church, for the whole church. The sub-parishes have all been informed, so please make sure you come. I know some people will be at work, but you can come in 5 o'clock to find the program you run. Sunday hapa kwetu tumekuwa kama Mrs. Zuka ambao tunasaka mkutano ulisatu sehemu tuana elimu mpaka kufikiri mkutano sehemu sasa tunafuata elimu ndio tunaona msiana ongezi kwa mpaka kuenda nazona toto yali kwa mchana na yeah, research. Yana kwa kama akopili kwa wao sasa mtwara kuenea kwa sehemu hii. Mtwara kumi akaga research. Msehemu sasa mtwara kumi research. Msehemu ongeze mtwara elimu na somo mkate mtwara sabuni akaga na kubina ati zebira kugezana okubiri kasiwa zona ziri miliyoni emitwalo 25 13 mu lusanvu. Iriya tamani w'umwami semerwa n'omukyala Gerodiya atabanyire abe Rushoka Rwera Catholic Parish ayagala okufumbiriganwa n'omukyala tulinawe owa St. Joseph muwala w'omwami Zoreka James n'omukyala Teresa Businje Rushoka Rwera Catholic Parish balangirwa ekirango ky'okubiri. Omwami Kenneth ahabwe ow'ekitagobwa Wakiso mutabani w'omwami Mwesigwa Vincent n'omukyala Businde aba Isingiro St. Paul Church of Uganda ayagala kufumbirigano n'omukyala Nalugwa Grace ow'ekitagobwa Wakiso muwala w'omwami Kato Kakoola n'omukyala Regina Nakayenga balangirwa ekirango ekisembayo. Olwala obumanyi lwaki balina kufumbirigana ojje obulire Eklezia. Abafumbo mwenna mujjukizibwa nti mulina misa ku Lutikko Embaga nga 16 omwezi gw'omusanvu guno omwaka eritandika ku ssaawa 4 ez'okumakya nga ekulembeddwamu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere. Abafumbo mwenna musabibwa okusasula
Catholic Management and Training Institute bayita abaana abamaliriza senior 4 ne senior 6 ababateebereka okusoma ebyemikono omuli obuzimbi, obukugu by'amasannyalaze, okutunga engoye n'ebirala. Okwewandiisa kugenda mu maaso basangibwa ku lusozi Lubaga opposite Lubaga Hospital kumpi ne Lubaga Cathedral Lubaga Road. Okumanya ebisingawo mujulire sekretary wa parish wafisi yetu. Abasente Gabriel bamulinya abakazi esanga batuyita fena abagala okukusa okutwalibwa kwa nnyaffe ebiramanya kungulu ekiri mu Rwanda sentawula okuta okusula n'obutali ng'emizitwala sakagana omwanyebisimawo jukirire sekretary wa parish office. Era twongera n'okubategeeza nti ne guno mwaka Catholic Charismatic New Kampala Diocese etegese conference nga 17 okutuuka 23 guno mwezi. Ennamugongo ejja kubeera wiiki nnamba tegezaako yalibanga kyawulidde n'ebyo Mukama akumire baagaliza buli emirembe. Nange njagala okwebaza okugyalo kitange bino eky'emisaala kikuku mwebale nnyo mwebale ddala bagaliza okugeza akalungi ekitunomisa omukama abeerera bumwe n'okusaba kamutumiza buli kantu kaatulinde mwana ne mwoyomutuukirivu bakikukuseera mmwe leero ne kamusoma isewedde ebeeredde lya Kristo. Katonda yeebale. Thank you.